agamba nti Mr. Kisemakula awuli David Lutalo bali balina okulekera Evans akole ekivulu kubanga bo bali ye yali yakola dda Lutalo specifically ndozo ni yamulumbira mu kifo nti naye wali osolo gamba ku mukulu muno nti naye muno leero ayina ye ekivulu lwaki tomuleka n'akola kalenda y'abantu teyafu nedda eno yali nyongereza ya show mbere ngenda gamba kalenda nyongeza zibaayo because Mr. Chimbuye ucho yajigula before COVID because omuyimbi bwalanga nti actually fe tugenda omanya nti omuyimbi awanisi nga bo batula ddeeyo ne bagira show ya Chris Evans n'okusezera ku performance eno eringa yagwawo bugwi zichema Evans nagitegeera ku show bitusi nagitegeera obudde baawa musheno w'okulanga ndabanga obwali obutono kati kyesimanye ekiriwo esho ya Lutale ya papazi bagikola banga ki lwakuba nti waliwo ebintu ebijja okugikola okugiranga ono yaliwo bagibookinga ddi yaliwo ddi mbuno before COVID balina endagaano naye lwakuba waliwo ebintu ebijja ne biggwa ku mbeera nga esajjuka busajjusi awerekera nga akubanja nga awerekedde akuwalana nti kubanga bamanyi ebyomunda nti relationship ya Bitex n'abayimbi ba Golden si ennungi ebyawo era mbu waliwo n'ebivulu ebimu ebyamanyibwanga nti kati ya Bitex ino yakirimu Golden n'etayimba Golden nga nedda Bitex aba yategese mbu ne mukulu waagambye nti simanyi ne Muzeeyi Magumba oluyimba olwo lumanyi ne Muzeeyi Magumba kabako bebeka yankola ki yali ku mukulu yali kwa Bitex Muzeeyi kabako abajega nga balya ku bigambo oyo gwosinze naye alina okwogera amanya omunafu musasire bw'atayogera n'alyawa naye alina okweripa omulabe ng'omunene ow'effiti n'omumanyi oyo taba na nsonga bw'okogga nti munnafu agenda ate bw'ogejja nti agese eddagala wano mwami Magumba kabako yanfuukire bweri tawona anfumo kamala nange nsituse amundabidde kamuŋambire nange simwagala abantu abamu bwe bulwadde bw'abannaabwe bwakusobya ayagala ate gwoba weetonda ekyo nedda sigenda kwetonda wesisomesa panapaana kuwagira Chris olunaku olwabiri mu omwenda olw'omukaaga oluwedde mwebale kuwagira Chris Evans ate mwebale kubeera mabega we ne mutamuvaamu olaba akaaba tewali kimukoleddwako naye ate muba kubula mu konsati ye kyali badde kirungi mwebale kwagala Chris Evans abantu abamu abaludde mu mulimu gwaffe guno bakozesa emitima egitali mirungi Chris Evans yategese launchi nga ffe twasooka okuteekayo post Jose Chameleone tumumanyi already yawanise dda Palaso mwamulabye nga amaze okuwanika kati date tuba tuzimanyi n'omwezi naye neewuunyiza nnyo abapromota abamu naddala abayimbi abamu bafuuka nabo bategesi kuba toyinza kugaana muntu kubanga muyimbi ate n'omugamba nti ate gwe toyina kutegeka ono mu Uganda okola buli kimu kyoyagala okukola naye noolaba nga munno ataddeyo konsati ye nga 29 konsati y'omuntu ebaŋŋambaga ye konsati y'omuyimbi kasiteeku kkubo oyinza okuggwerawo ddala ku maapu era tubakubeera ku Freedom City ne tutafuna abantu Chris Evans yali badde takyalina kyagamba abantu olunaku lwotesetese konsati tuwetaaga kubaayo omuntu yena ina ataddeyo wadde birthday party wadde oba toyina buyinza n'ebintu ebyo tewaliwo amateeka gatufuga naye olw'obuntu bulamu obwo omuyimbi ng'ataddeyo konsati n'omuteeka meters teziwa na 10 n'oteekawo konsati ekituufu yabadde ntono bababira abantu nga 100 ku 100 ba 105 naye omutima gwe yateesezaayo konsati ku lunaku lwa Chris Evans Mr. Kisemakula ne David Lutalo ogwo omutima tegwabadde mulungi mukkirize mugaane oba buluvu oba mululu oba mutima mubi nze manyi gundi oyo abamitaani ayo Mr. Kisemakula bw'atunula mu kamera akulaga nti muntu mulamu nnyo
njala kubagamba Mesa Kisemakula kinjala mu kifune kuva ku nze kubanze kuva dda tetwematira omwami gwe bayita Mesa Kisemakula y'omu ku bantu batunula mu kamera ne yeerungiya ne lutalo waako lutalo gy'omulabe bwe bakola interview tasobola gimalako nga tasise n'ebino ebina byasekka makweka nsaamu omusajja bakola naye concert n'okola naye oluyimba ne lutunda nnyo kakati David Lutalo gwe gy'omwetegereze babeera mu kamera aseka n'aseka naye David Lutalo kino kiwakoze ejjo okuteeka ku concert ku lunaku lwa Chris Evans kubanga mu bantu badde tusuubira okumuwerekerako twali tukusuubira okubeerako ate nga njagese eddagala wano mwami Magumba Kabako yanfuukire bweri tawona anfumo kamala nange nsituse amundabidde kamuŋambire nange simwagala abantu abamu bwe bulwadde bw'abannaabwe Makulu bagamba Bitex yamuvuma nnyo bw'aba gwayitse Magumba Kabako Magumba Kabako yakubamu nnyo Abject naye asabinga nga just agukumamu obukumi Misa kiwaba ali anoonya 1,000 nga gobadde onoonya 1,000 sisuubira nti 1,000 webulira ku 1,000 tebeera flow attention wala babulira wakati awo nga naagala agende ku Freedom State n'atatuuka naagala agende ku Papazi n'atatuuka n'agamba ntuma mwinoli bwe menye olima n'oli atenze wesiikoole kane empalana z'abayinzi endongo ate empalana z'abayimbi ba bandi zibaamu eddogo kati walagenda ologa munne olutambula mu ba celebrities What's up? Not come back seeding.